is marriage treating you at the moment? Obufumbo butambula butya? Butambula bulungi. Era singa obadde butambula obisinga munda wane kwagulu. But I'm okay. Marriage is fine. Okay. Does marriage and the music industry bikwatagana? Like, or do you feel comfortable now? Yeah, I don't have a problem with it. Wanga nze ng'omuntu kimanyi nti bw'oba olina ebintu by'okwasaganya ebisukka mu kimu oba olina okwetalabolinga. Sinze fine I'm married naye natandika music nga nkyasoma ku campus. So singa still good at balancing things ne mu budde obwekimu nalibadde nkiika, but I didn't kubanga okimanya nti buno obudde bwakiri buno obudde bwakiri. And besides nze right now nina baziyita batya, nina sections zinga 3 zemba nkolaki zemba nfokasingako, so tekibeera kyangu nnyo kwemalira side emu nti besides marriage we have an organization of kids banji and I'm their mother, you know. So ate nabo sola ba disappearing ako nti bannange ndi serious nnyo ku music, though obudde we butuuka nga bwa music. Lately we're seeing you with the music, you less focused. Ate nga tulaba ogwa nnyo side eri. Don't you think omukono gwa music ogutadde nnyo wansi no focusing nnyo ku foundation n'obufumbo? No, sigutadde wansi nga bwe nkugambye nti I timetable myself. Nti omuntu aba alabanga music amusuddewo naye ate tomanya plan zange. Nyinza obba neegambye nti emyezi gineena I am off. Never time nemanya nti omwezi guno I'm going to be back to music. So that's the thing. Tera bwe nkoma mu music era ogenda tandikola banga biri ebirala atakoze eki alisudde. Ebiseera bisinga mu arts industry ebintu by'obufumbo bitera okudelayingamu ku talent y'omuntu. You wagenda mu bufumbo at the time walingo oli ku peak yo. Everyone is talking about Vivian Tendo. Don't you think awasuulamu kati? No, nalibadde ngamba nasuulamu singa mbonaabona. But njagala nnyo okukola decisions eziyamba nga sirowoozezza ku muntu mulala, because at the end of the day this is my life. So sisobola nnyo kukola decisions nti lwakubanga ntya gundi oli anaagamba ki. I don't care about that. At the end of the day bwe nkola decision mba nkirowoozezzaako ate mba nina ensonga zange. Well, Musaweno, we know the person you subscribe to, Obagwa Fumbira. He is a pastor, right? Yes. And we tutunulira you wali okola secular music. Do you have any okuva from the secular music or crossing otandika okuyimba okuweereza church y'omwami? This is the thing. Nti abantu nze religion yange mugitegedde maze fombi. Naye eyo yebadde eddiini yange since I was young. Jjajja wange musumba, taata wange pastor. So this is like sikingiddemu kati kyembadde nga ndi from day one. But the thing is nti newe natandikira oyimba family yange baalinga bansaba nnyo nkoleyo olimba lwa gospel ne luba lumu. But maybe timing yali tennatuuka. Sisobola kukusuubiza nti oh I'm going to become a gospel artist. No, but you can expect some gospel projects from me. Okay. Is this an influence from a family and husband? Byonna, because family they've really taken long. Kuva kulumba lwange benasokera ddala okufulumya nga bangamba lwaki oyimba yakayimba nga katendereza, you know, and it's a good idea of course. Naye nange mbaako, you know, mbaako kyenjagala. Was the marriage influenced by the family? No, not at all. Omwami wange family yange yamumanya after my engagement. Because I was not shy, nali sirina a reason to hide it from them. With the rumors okuba nti no you had a relationship with Musajja, did this also influence your family ngo babo bali balokole? Sorry, Chidem. Like you had a private relationship with one of the guys about holding a football goal. That's Musajja of our Wakiso Giants. Did this anyhow affect your relationship? My family no gamba let me go with the family. No, my family didn't know about that relationship.
nze bazadde bange oba ngambe family yange mba respectinga nnyo in that saagalangako ba introducingira muntu nga nkimanyi our relationship is temporary. Saagala kubanjulira muntu asukamo musagala beera nga this month bagambe oh this is my boyfriend ate after 4 months ero okitegeera, so I just don't want them to have that picture. How long did you go in a courtship with a man you married to? I can't recall. Short term, long term? Long. In the period you had a relationship with Musa, then no, I don't want to talk about him honestly because I respect him first of all. So sagala nyomu dragging am conversations down, and the fact that I'm married, it makes no sense to be speaking about someone that I'm not with any. You had a side business yakwata omuliro recently. Yeah. Business yo nesanawo. This makes you a housewife otulewa kanga tulina birala bikutawanya. First of all, we want to say sorry about our business yo yakwata omuliro. Yeah. Like the film. Niba of course college she but we are working on it. It's not the end of life. Chogamba bo muzadde nozaala omwana nafa toddamu kuzaala mulala. You know, life goes on. Are you a housewife now? Yes. Yoko? No, like chengamba, nti business workshop newe of course muino kukola okuza workshop because togenda tula ongensonga gyo wanti the workshop go to band. You praise in his church? Of course. You praise? Endiga tezikutunuulira. What's wrong with okuntunuulira abantu buli omu bamutunuulira? Abantu abadde mu limelight ebiseera ebisinga we have the likes of Julie Mutera, sorry to talk about her, the likes of ebintu ebyasinga okuleetawo obuzibuizibwa yali appraisinga mu church n'agetinga bawe mu church ne mutesaasira ne bagoyinga gundi later ne baseparatinga because of church Endiga bino biki tekikutawaanyaamu nti omusumba yali aliro ab'Endiga. Lwaki oga balisooka? Yali badde yagiraba. Kyagamba church yakajjawo. Yali badde yagiraba dda. And he has a reason as to why lwaki Endiga yazikola. Yazirekawo? Yaziyitaako. Najjamu n'anoonyaayo nze ali mu bintu ebyo. Wali osabira mu kyaki? Si gye nali nsabira. Omusumba yali akuba endoogo? Njabayo jjojja naye togenda kuntuusaayo. Don't you think olinawo this pressure? Akati okubanga bakugirira like omwami oba adimanyinga omwami? Nze ne bagamba omusajja wange Muzungu? Muddugavu naye muzungu. Ebyo ebintu ebyo bye babanja abaana. He lets me take my time. Before nga tunakumaliriza, recently obadde ovaayo nkugamba omwami toyagala meta mu social media era toyagala nnyo amuteekayo naye omwami nnaku zino alina posti z'akola nga alina baawa amagezi tugambe nti tagoyinga astray ku decision yo gye wali okoze. Anti kati nze sobola musalirawo nagamba nti nze sagala nnyo muteeka mu social media but this is him, these are his accounts. Ate sisobola mu controlling to that extent. Baba ina kintu kyagala okola nga kimusanyusa. He's good to. Abaana tebambulye n'onyiiga. Bajja kujja bamuvumi bagagaye bannaye Vivian Tendo ati kibisi. Okuvuma buli omu bamuvuma. Olwo ebintu nga tebikyali bipyako. Birthday yange nalinga mikwano. We were like 7 honestly. It wasn't a party. Ejemyaka gyokola birthdays eza balloon nagiyitamu kati ndi muntu mukulu. Oli muntu mukulu? Nate mune waliwo ekitali oli famous Vivian. Kituufu naye birthday is really not a big deal to me. Kubanga birthday nzibaayo buli mwaka. Kati amazima gali nti sikyali mu eyo stage eyo eyagala ennyo nti bakoze party bayita abantu 200. Mbona tulina kyemugeri gye bakugenyezemu. Ate bwina ngeri, I'm going to release music. I just need to timetable myself. Abaana babitutte. Ate oba teweekakasa kyokola bw'oba neyo fear y'okutwala ekifo kitegeeza kyokola tokyekakasa. Today it's 1st Feb.
Tutegeza tubule na 13 otuka ku lunaku lwammwe abaagalana. How prepared are you? My husband has to be prepared. No, lumkwatako, but then ezo issues zaffe nga Africa tusobola kujja n'obagambe tekino nakiri. Mwezi naye za mwami wange za kamera. Kati bwe tubalabe mutadde ebifaananyi ku social media tetubalabe anti mujja laba bifaananyi ate olwo muba mumanyi mulinde mulabe ebifaananyi tojjula mmere tanajja. Twogere ku radio mu kubakolako naye era ndowooza Crooks Entertainment yajjangayo. No, radio honestly safunako chance mulabako kubanga yatuuka okufa nga ndi ku campus nali sinatandika kuyimba. I think nali mu year 1 nga sinabatandika kuyimba, so I really didn't get the chance to meet him. Now oli artist ene oluyimba lw'olusinga okunyumira ene moment oyinza okuba wagira babulabi lwenga gwe omuntu. Oluyimba radio olusinga okunyumira baluyita leeso. Yes, that one. As for the moment, sagala nkulimbe kubanga safunako omukisa gubeera around him. Though of course nagenda ku route nga baali nnyo naye baali bamwogerako birungi. Tunazimba penta